Fox Media Uganda nze Genius Official Ronnie. Ensonga za mawulire agaba gatambula mu industry twasalawo tubaweereze abatugoberera mwebale nnyo, abatuteekamu ku nsimbi mwebale nnyo. Ntumya abaana b'ebweru bakyasinze okutulaba because data abaawo 24/7 Uganda ebintu byatabuka. So n'abe Uganda abagezaako n'okwata madite dakiika 2 n'okwatamu nogakandabe kukitambula. Weekend yabadde so massive. Byatandika nga ebyokusaaga nga bamu babu editinga lupi nga editinga kano nasika kali naleeta kuli omukolo ogwagwa emyaka ng'ene emabega na Nyamutoro oyo kamuzi edi etugamba naye bino ebintu bya ddala si bya ddala. Ndine king of analyst lupi omusajja Star TV, Star Radio, UBC yonna okutuwayawayamuko nga tuwayawayamuko atutangazemuko weekend yakutambulidde ekyali. Weekend yabadde mbi. Njagala okusooka okubuuza ku bantu bampita lupi oyinza okumpita nanyini kabwino nanyini industry amanye yagwa aleeta bapya Mr. Mbaleta 225 king of analysis game changer ghetto hustler aleeta bapya abagwa mbakomyawo naye omwaka ogujja nyizo bensonyiwa jabaleeta listing era gyeta mu mwaka gugwako akomyawo abagwa akomyawo abaliko n'abasigadde. So nsinzira ku 9 katonyize 8 Metro FM buli wasaana embala enyimba esinza okwoca mu kibuga Kampala. Then ku Star TV mbawo buli kanaku ku TV yo 11 paka yemwe bakawungeza express olw'omukaga n'enkomawo ekiro ku bagita ekigunda 5 paka 7 kitegeeza buli kanaku ambaawo naye nga weekend yange yabadde mbi. Of course twali tuyingira olw'omukaga olwo olw'omukaga tuyingira Sunday nga mawulire gatubutukidde oluvannyuma lw'okuba nti Musuuzi amaze ebbanga nga abantu bamunoonya kiki yandifunye okuba nti azaawo naye nga mu byo kigenza okutuukawo nga yali yalagadda interest yali yalagadde amazima nti yabaddewo nti interest nti kitegeeza mu byonna byazaakola abakyala mu mukyala Rema yalinga atali proud ne Rema bana babiri Rema yalinga yeesiba ku Kenzo atya nti Rema yagala nnyo Kenzo ng'ate Kenzo akolaga ebiseera yalina busy schedule nga mu Kampala oba mu Uganda alwawo okubaamu ye muntu eyatambulanga nga wotunuulira nti week in week out ali Nigeria ali Burkina Faso ali Cameroon ali South Africa. So schedule yali so busy weyabeera ne Rema oluvannyuma lw'okuba nti yalina ennyimba ezaakwata ennyo abantu omubabiri wabweru wa Uganda mwali City Alosi n'ennyimba endala so ezaakola ddala. So by then lupi mwabaaliwo Kenzo buli we yalabeera yalanyumya ayogerako okulema ku stage nga leero yali mama abaana nga mwanya ekituba nga tamwogerako nnyo naye nga nti yamwagala nnyo ag'omunda ayagalaga nti yayagala nnyo Rema yamuteekamu nnyo manyi Rema yali wa competition Kenzo ofuna Rema yateekawo embeera yamukwakula kwani tayi competition talina gwe yamuggyako naye abaali bapepeya baali babebeza baali bangi abaali bawugereza empapula ezaali awo application zaali nyingi. So jukira ne Walukaga bamuteekawo okaga mu list ezijukira alimu ebemu nzijukira mu list yalimu n'abalala muri. So kati kitegeeza nti Rema yali mwana muto ali mugagameero afaanana bulungi akoze zaatuuse zaani Fire Tonight ebisigadde. In fact ne video Fire Tonight Kenzo yaliwo neerabaga video olwaggwa tayinza okuba kyako. What do you think made Kenzo to cry? The other time wano nti wofuna omuntu fena abasajja mutumanyi oba oyagala omukyala nga tali mikono gyo olwana nnyo oberi naye omufuna omugalabanja. Kenzo wafuna Rema n'amuzalamu omwana oba n'amugyamu ekiwanga yatuuka ekiseera n'abanga laava eri yakamu awulire amutadde ekamu mu maka n'agabalekamu ne mukaba kujjukira abaleka mu maka kuba emyaka egi ng'agamba Rema naye bbaawe hamuze abaleka mu maka emyaka ebiri nga talidde erinnya kati enkulaga nti yamufuna ennyonta n'eggwawo ate n'atandika okuzannya ebyo n'abeera mu birala kati ennyonta weggwawo Rema naye Rema naye mu bumpimbi n'afuna ka plan B afunayo omusawo atandika omubebereza agenda olaba omusawo manyi abasawo baba ne time kakeya ku makya mukubira walidde ekiwanywedde ekiwabadde otya agenda ogira bw'ati ng'omukulu budde tewakyali nga replacement wenneera omukyala yabeebaza nnyo message yaweereza Kenzo nti webale tukuma ebbanga lyotukunwana emyaka emeka 2 mu nnyumba yo yabakkiriza okubeerawo. So mubakkiriza okubaawo Reza agenda okujjukira kuba Kenzo ekimukaabya yali amanyi nti Rema tasobola kufuna plan B. But Rema was a great move. Decision yakola yali ntuufu because yayetaaga time. Abakyala bonna baagala time number 1. Kati onakulero gw'omufuna n'omuzaalamu omwana abaasubira omwana oyo atajja bagatta omwagala ennyo. Otamuwa budde kitegeeza omudisappointing
okitegera omume heartbroken nze tudde couples ziri bbiri zasu weekend yonna tugibaddemu nga ziri mu kufendinga couple ki first of all which one is your favorite couple? Couple ezimu ku kwezo ebbiri that is Kenzo Nyamutoro njagamba Rema and Doctor ejagamba ya Rema trending zenyo lwansonga nti bagiwa obudde nebeera mu mawulire ate buli omu yawulira ku Rema ekisoba story nti Kenzo yali yeebuzaabuza nga tawa mukyalo n'obudde nti jagamba ya Rema ne Kenzo ya Rema ne Kenzo yalina okuba perfect emu kuzisooka nga sinagenda kuziriza oyagala Rema ne Kenzo yalina okuba perfect kuba ffenna twatunulira abantu bano nga basita abayimbi abalungi ffenna bwe tusuubira nti babakolayo n'oluyimba yandibadde biggest couple mu Uganda nga olaba Irene Namatovu ne Geoffrey Rutaya actually yandibadde mega hit kati couple nzira yandiisigire zino ebbiri zibaddewo Rema ne Hamza ejanga by the way ejanga option oluvanda okulemererwa eri okukola working out first couple Ghana then ne Kenzo ne Nyamutolo egenda okujja nga bonna balina frustration balina disappointment naye amaze okukiza nti nazanyisa Rema namutwala kati nze ku lwange couple yandibadde entofu yali ya Rema na Kenzo naye bonna balina obutakkaanya bonna beegala banja Kenzo yagala banja Rema n'afuna escape route ya Hamza so nze ku lwange yalina okuba couple entofu yalina kuba yabali sizina ebbiri kitegeera naye nga nzija ku kibuuzo kyo nti Nyamutolo Fiona Nyamutolo Honorable Fiona Nyamutolo yaliwo mu ttiimu eri Kenzo wabeerawo mu ttiimu eri Kenzo ne abalaba kanivo ya Kenzo mwabagulanga emmeeza abaddengawo mu ttiimu eri Kenzo nga onabeera ne ttiimu Ronnie Genius abaana babeeramu munda omukulu na inboxing omwana emirimu namunswa ne beegattagatta ne bakwasaganya embeera agenda gira bwate mu mwana omuzannyo agutegeera okuzannya omuzannyo bulungi ne bafunamu n'abaana. However, what is good with Honorable Fiona Nyamutolo kibali kimu nti mu mbeera yonna ya Rema n'ebisigadde sikafu ezibadde wamusiba kono tavuddeyo kuwawaaza matu tugenza omutegeera nga already abaddeko mu kwesimbawo bya NRM Youth MP ayise mu Kasengejja atandise okwambuka so agenze n'okufuna ekifo kino ekya State Minister Natural Resources n'ebisigadde Mineral Resources nga already stages z'ebyobufuusa zazannya naye on a basis y'abavubuka so kitegeeza yaliwo kino ekyokubutamula underground ekyobutamulagaayo nekitamumalamu n'ataba na mbeera gy'ogamba nti yes buddeyo Kenzo tandabire batampa buyambi bwayagala oli ate nga teryanzalamu omwana so abaddewo kyekola bagamba bakazi mugumiikirize omukyala bagumye paka watuuse ku buwanguzi so obuwanguzi butya nti wakubye omusajja ebino eyeteeba I don't think that there is any girl in Uganda especially these girls abagala limelight asobola okugumiikiriza anti ne tribe gyangamba ogiraba omwana w'ennebbi eyo tribe zeyo tebazibuulira kyobula wakwata mulimu ayinza n'okukutta somebody say waliwo celebrity gwomanyi yalawasiza omuganda wano mwebali naye tesibangu kuba tebagumiikiriza bebekulu alijinja Bobby ali Western ayingira West Eddie Kenzo agenze nebbi kuba bamanyi abawano muwuliriza nnyo wano ate muliba oluusi muba muwala nnyo twawukana ngenda naki nemikwanyi yagenda Western Gravity yadda eri oba yadda nebbi so kyekyo nti abawala bano they are not patient they are patient naye obuzibu batunulira nnyo kikyolina okusinga ekyo mu maaso. Why Kenzo today is so much excited? He's excited because yafuna omuntu omanyi kyawita okudatinga minister omuntu nti omukyala ekitwaza Nyamutolo mu byonna kyemulina okutegeeza nti Nyamutolo ekifo kye yafuna ekyo teri yatandiyagadde kwagala minister wa vice president olunaku lwaliro minister ekisanja kiyinza okujja ekiddako Nyamutolo n'afuna wa vice president oba wa prime minister okimanyi ekyo kuba ekisooka wano mu bwongo abulina beauty with brains obwongo abulina speech za Namutolo zazakolewa wantu mukyala muyivu mukyala mukaka mulabe ng'ejja handling ebintu bye tavuddeyo kulumba muntu yenna ebintu byakola biragira ddala nti yabugunzibwako ate family background egiraba eri hambo analabako family ye nga bali ku ow'omusumba ow'embonzamu omusanvu omusumba Robert Kayanja ng'anyuma story yaabwe tebaali bulungi wajja bafudde n'obulamu so kitegeeza nti family ebadde hambo n'obulamu bw'omwana ono ate naye ng'omuntu abadde hambo kitegeeza akyalina bingi byasobola okungula mu gavumenti eno eriko with that humble nature. Oli timu ki? Nze ndi timu bonna. Oli timu bonna. Some people are saying Sandi muna Uganda bonna baba basanyu. Some people are saying Eddie Kenzo thank you so much tubadde tubona nnyo. Andi abebaza. Abo bagamba ki? Abebaza. Owa leta ka mountain bitogende eyo. Leta ngajemu wano nga togera. Mubadde mutulumya nnyo. Leta. Someone is saying mubadde mutulumya nnyo. Malabye
anti kati abakyogera ekyo eno bagirabanga equalizer mu mupiira olwo kibayita okusa mu mupiira nga bakulidinze 1-0 kati n'okwatibwa sympathy olwa eyo underdog kati Kenzo mu mupiira abadde underdog abadde tasuubirwa kufuna muntu yenkanakana kuba kati Rema ye wafuna Hamza yamufuula star Hamza twali tetumumanyi n'afuula Hamza star olwabe anti kyegambe kati Nyamutolo kyekimwagaza nti olwedde agenza okwatukiza Kenzo kama person ku comedy store abantu babitegeera ennyo nga Nyamutolo ekifo akifunye nga ate ebifaananyi birinkize nga bagenza omukulembeze eggwanga kakitegeeza Kenzo naye yayagala omuntu alina kyamugattako omuntu ng'erinnya weeriri minisita namba zibaawo ne gavumenti oba olina woogitadde mu nsi mu ggwanga Uganda oba olina position gy'oholdinga tudde ziri mmeka tugende ku goolo Kenzo waliwo yangambye mbu kati yakubye yateebye n'agatta n'ayawula kisinziira tiimu eri Kenzo kuba kati tuli ku tiimu eri Kenzo kituufu yagasse n'ayawula ku tiimu Rema baba amusookayo ekikopo baakitwala dda bo batebaagala kumanya ku tiimu fe abali Nyuto draw maliri bala abasookayo Champions League bagitwala dda ono aba agobagoba ekikopo kitegeeza be bano beturankinga n'olusanga nti oli akakiwangula emirundi ena Kenzo akiwangudde gumu bitterness nga tumaliriza I think beauty Nyamutolo muwala mulungi Rema ndi Nyamutolo bonna abakyala balungi naye tekyenja okugamba ekisinziira omusajja ojja kuwa n'omukyala nga tonnamuteeka mu maka oba nga temunagenda mu buliri naye ababeera naye waka yamanyi obuzito bwalimu kati ku babiri bano Kenzo yayinza otubuulira ani omutuufu atya kuba bonna yali abaddeko mu buliri bonna abalinamu omwana obulungi tubulabira mu buliri anti kyegambye bonna yali abaddeko mu maka nabo bonna abalinamu omwana kakitegeeza abategeera nnyo okusinga oba otusinga unlike Hamza tabairangako nabo bombi alina omu kati Kenzo atusinga atyo bategeera nti yalinako Rema n'amuzaalamu omwana n'abeerako Nyamutolo amulinamu omwana bonna yali abataddeko mu maka bonna yali abaddeko nabo kitegeeza bonna yali abaddeko nabo mu buliri yali abaddeko nabo mu maka omwaka ogusukka ogumu n'ategeera empisa the needs. This message goes to all Ugandans, especially ladies. Beera ne binalyo, beera n'akawatuko, beera n'amaasogo. But what you need to know, abasajja ffe twagala mutima. We just need ladies abatuwa essanyu. Leave Kenzo be. Bakita leave Kenzo to be, leave Kenzo be. Let Kenzo be. Let Kenzo be. Muleke yagale. I think bwe budde bwe naye afune ku ssanyu. Nalabye posti ya Rema ng'agamba congratulations. Yadde fake account bituufu. Simanyi. Ne wagirabyeko? Simanyi. Kati Rema abanoonyeza emikutu gy'emituufu tuyinza okwogera bagamba bati bali informed munoonyeze nammwe mugende ku mikutu ne bwaba postinze nga lesi kibi okumwagaza kuba ne Kenzo yayagaliza Rema show yennungi wano yali ku Sheraton n'agamba yali asobola okugenda naye yagaana ogenda lwa nsonga amawulire gandibadde ku ye ne gabuka ekibu yayanguye kuba twadde twakabifuna ne kaposti ne kajja bw'abanga yeye nedda watifu balimba speed yabadde yakitalo kitegeeza abanoonyereza abali informed mugende munoonyereze Ron Genius Official Fax Media mwebale tugobera you can subscribe actually nga 21 ku Power King kasubi ku munaku botuka kasubi amasiro no yambuka agasa abasajja kabaka awo ngoyambuka when you sloping masangazira ge kasuba awo waliwo balaba jita Power King nga 21 tulinawo Ron Genius life experience Kenzo tulinaye omukulu Kenzo Edirisa tulinaye omugole ajja kuba tuyisayisiza muko waleere nyimba zonna atukubeko ne kumukwano kuba mugole bakukwatako mu ngalo obugole ayinza obukuba naawe enkyano wasa nze Ron Genius Official